Gira ddala nti King Sheebah abamugoba bajja be abagezaako mugoba bakongojja. Yagenze ne bamupepetta omubiri kubaddeko alina enkovu nnyingi. Sheebah yalayika yatoba nnyo ku street okwo boy kwabadde emyaka egyo. Ate nga jjukira abantu nze nali mbasuubiza nti Sheebah yeetaaga kwagalibwa kyokka okumukola ebyo ebyali mu birooto bye naye ne bitatuuka. Ye maama w'abaana be mwakyala n'okukyala. Obuzibu ki omumanyi ng'ani tutandikirawo tutambule mpola mpola. Ebiseera ebisinga Hanis nange nalabye akatambi ke bakantaaginzeemu ku TikTok ng'ayomba akati olimba mbu Mukunja olimba abantu obeera ne King Sheebah obalaga mbu mukwano gwo ate ng'osula naye mwerya ololo togenda mukubambaga mukuboti embaga nga nze tonna ebyo bwe bityo. Naye nze kye ndowoozaamu nga nze si buli nsonga nti tugenda zimalira ku social media. Naye kati ffe tunaakwatanga Hanis mukazi we amukubye oluyi n'akeera ku TikTok. Okitegeera? Yes, oli simanyi bakoze bati oli simigu nti teyawoomye n'okeera ku TikTok. Simanyi ono teyakoze ki yafuse ku buliri mukazi wange afuka ku buliri n'okeera ku TikTok. Simanyi ono yasibye akakaaya kafaananye bubi n'okeera ku TikTok. TikTok yamuyambye ki? Nze ndowoozaamu nga omwana oyo mumanyi ng'ani? Byonna ebyaffe ebiriwo bye mumanyi bye tuyiseemu yasaanyo discussinga bintu by'abaate ebintu ebintu by'omu kisenge ebintu by'omu kisenge. Omusajja tebamubuuza bakyala b'abaana bamme. Okitegeera ndi musajja temumpita omukazi boy. Okulungiwamu ko akayindoyindo nembeera nga nfaananamu abakazi ate si ba mukazi ttaano. Ofaanana abakazi. Abantu bagamba nti obulungi bwange ndi bulala ate engeri wakyala webinaggwa ebyo bwe tunaabimaliriza otandika okumbuuza yali ashevinze akola awo obitegeera. So saanyo waliwo ebintu bye discussinga nnyo. Wakyala ewaabwe ate ekyo yawaayidde ewaabwe sigendangayo. Ewaabwe sigendangayo. Bandaba ku TV. Sigendangako waabwe. Yes, awebale kubanga otulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba Hands for Life agemanya gange Wonderboy ayugi ag'omukutu tuli awebale kubanga wasubscribinga naffe ate buli kimu ekisoboka nga kitambula ate naba kindly subscribe ate tusobola nga tutambulira ddala nkujjukiza Wonder Jazzes banono Batonda Mijos atutambula nabo era ng'osobola okulaba Brazil kano Mukunja omanyi ego mu Brazil Jozi gulu original era nga aba Wonder Jazzes bagamba genda onyume mu nsi yo. Yaman wano oli Brazil. Wano kati nange mbanga sekadama. Lwaki tebakuwadde ogwa Uganda? Siri mu Uganda. Tugende Brazil. Genda maaso olw'omushana. Kyakitiibwa okutulako n'omuna Uganda nga gwe. Kyekiriwo. Mbalamusizzaako abatulaba mwana. Obulamu buli butya? Obulamu mayirizo boy obimanyi. Tutandikire ku nsonga bintu bingi nnyo ebibaddewo eno wiiki. Otuvuzeemu ka sipiidi ak'enjawulo mu keno wiiki. Ate katandika butandisi. Tutandika butandisi? Ebyaddala. Tugenda gezaako n'okusinga wano. Tutandikire ku kugenda okuyoyota Sheebah olususu. Ekintu ekyo. Omugole woba oyogera King Sheebah teekako omugole King Sheebah. Ne bamuyoyoota. Wali twabanga abamu tugamba nti amalirayo naye ate kati okwongeramu kyo kiraga ki? Kiragira ddala nti King Sheebah abamugoba bajja be abagezaako mugoba bakongojja. Yagenze ne bamupepetta omubiri kubaddeko alina enkovu nnyingi. Sheebah yalayika yatoba nnyo ku street okwo boy kwabadde emyaka egyo. Ate nga jjukira abantu nze nali mbasuubiza nti Sheebah yeetaaga kwagalibwa kyokka okumukola ebyo ebyali mu birooto bye naye ne bitatuuka. So kati ng'omugole bamupeppese bamutandiseeko mu tawuni awo e Kampala. Then
wiiki eno wiiki gyetandika mu eyo wiiki yennyini olugendo lw'e Kenya twalwongeddeyooko abannamawulire abalina omutambulirako ng'abamu tebalina biwandiiko kale ate ng'agaba oba tolina national ID we batuuka eri abasinga bajja baba balimitinga okutambula nga ne soda mwali talina national ID omusajja omukulu bw'ati omuntu abeerawo atya nga talina national ID era eyo soda yeetaaga bakola ogamba passport kuba eyinza okuba nzibu mukubamu national soda talina katuokyogere bannange soda oli omuvubuka omunyalwanda omuwanvu naye soda tali serious singa ngambe passport kwa abasinga oli waba tannatambula soda talina national ID nange nakyewunyiza I was so disappointment boy soda wandikude n'enkuwa yange kuba bannaye obeerute nga tulina national ate nga yali yeewandiisa dda naye nga omanye eby'Uganda osobola ogitambulira n'otuuka n'obikoowa so naye nga namugiriddemu namugee kati bulijjo obeera nange lwaki obadde toyogera nga neya King Sheebah yagifuna mu wiiki emu nga waliwo ate ate nga yaliwo so naŋŋamba twabitandiseeko ne tunyiganyigamu ebya Uganda obimanyi so mu eyo wiiki ejja ab'e Kenya Nairobi omugole ajja nongere bongereeko ebisiga waliwo ttatu gye yagambye King Sheebah gy'ayagala bw'ayagala bagimukube wano simanyi endala oba endala yasonzeewa yatu bagenda gimukubira eyo Kenya ali kiriya King tumufuneko mugole Salvador Kopolo amutegeka bitiraako omugole oyo mugambe yeeteeketeeka ajjeko wano kayala boy ndoza tukiddemu ekyo wali ngazze tukyongereyo tugende ku university kyekyagenza obubi ebya university boy oba waliwo eyankuba ekikono sisobola kugamba nti oba ki naye oba nze nina ekisiraani kuba oyinza okwekwasa abantu abalala oluusi mugole ngenda kwetagako mu dakiika nga bbiri so Mukunja kyekyaganye ku nsonga ey'e Makerere ensonga y'ebitabo oba aliwo eyankuba ekikono oba nze nina ekisiraani kuba nyinza obeerawo ne twekwasa nti gundi yankuba ekikono nga nange nina ekisiraani kyange kategeera kuba maama Fiina yali yampa omukisa n'angamba Mukunja ddayo osome era mbadde ntambuza emisomo bukwaku boyi nga neeteekamu wano teekamu ka transport okugula handout neŋŋendanga ku kampasi n'ensoma kyokka ate kati tubadde tutuuse kuba ebibuuzo bituuse tubikola December ng'ennaku z'omwezi 4 naye nga sente siteekangayooko yadde okategeera kati naade ndi awo mpeereza weereza obumeseji then ate nagenza olaba kuba omeseji bulijjo mbuweereza SB4 nga mwegayirira ne mugamba SB4 nyambaako taata oli muganda wange buli nnaku nteekamu obitegeera ate ng'ebya ghetto nga obimanyi mayiyirizo mawenjo kano kenteekamu katipi bikigu paka kati mbeera Makindye Salama Road nsomera Makerere bwe mba ninye boda nkozesa kakaaga okugenda ate ng'obageininze nnyo okukomawo era kakaaga si egumu bbiri olidde oguze handouts obitegeera boyi wange nekirayiro obaamuko biri ebya smart ebya campus ebitwali bino byembeeramu eno kati ng'SB4 mugamba boyi wange mbeereramu awo ngeriraayo ttaano mami bikyawo okategeera era natuuka ne mugamba nako ne muga SB4 kati gw'oli musajja munnange yadde nze emyaka egigyo nyinza oba sinnagituusa bwe kiba nga tekiyitemu wakiri ndekera okugendanga kuba kano akasente kenteekamu eno mba nsobola okukazanyisa Samuel eno mu bidongo okategeera ne tubaawo kati nagenda olaba message takyaziddamu okategeera boyi kati ate nze kasi ntandika okuwa message nga toddamu nfuna okutya mba nkukaluubiriza ate newala nnyo okukaluubiriza omuntu kuba nze siri mulema okategedde nze nina emikono nsobola okukola okitegeera n'omutwe oguyiyangulina saddamu muwa message n'okyoka obimma amazzi
namba muleke kasa mami olede kuba ye mami omumanyi aba wakujjukizaako ababbizemu. Kati nazzeemu okulaba akavidiyo mami ng'agamba ndowooza eno gundi gye yasembyeyo okkolako waliwo omusajja gwe bali bagenda okuteeka ku kalabba ebweru. Kati then ne wabaawo ebyana ebyajja ku social media ate ne bavuma maama Fiina. Kaakati waliwo n'abantu ab'amaanyi. Mami n'anyiiga. Mami mu kunyiiga n'agamba njiriddewo Abannayuganda omubiri tewali kyenfunye. Kambeerekereze. Tebasiima. Omunnayuganda tasiima ne wookola ki. Naye ani nze muntu abadde nga bw'otera okunjako interview nga kiba kizibu nnyo ne twogera interview n'eggwayo nze nga sisiimye ku maama Fiina. Ate nga sirinayo kirala kye nnyinza nze kumusiima ekisinga ku kumusabira emikisa. Kati muwe ki? Ani ntunuulira ddala tubeera Makindye waawo wetupangise no Ganjani Ame. Wano ki kye nsobola okuggyawo nga olabawo nkiwe mami? Nange omutima gwagala. Jjukira banteeka mu kkomera n'ayiwawo omubiri. Okategedde? Nenva mu kkomera ne mbeera nga neebuuza naye kati nze mami mukolera ekyategeere nti nsiima. Ne wali obaddeko ng'omuntu akolera ebintu naye nga okusinziira ku level mwali. Okategeera? Era abantu abavumanga maama Fiina nze nabagambanga ekintu kimu ku internet. Ne mbagamba mulaga abantu maama Fiina bayamba mubalaga nti maama Fiina mubi. Naye bw'avaawo musobola okukola ekyo kyabadde akola oba ogwammwe gwakumala kwonoona nga bwe kyali ku King Sheebah. Nti yabeeranga wano nga Maziga Omukunja akubba era bakukozesa boggaggawala. Bwe yamala okuvaawo emyezi gy'amaze nga taliiwo abaamulaga nga nti ndi mubi ekitono kye nnali nkola mu bubi baakimukolera. Are you for the gate? Era King Sheebah abadde yaggwa ne mu internet. Katonda nkyogera nti Katonda yakazuukuka. Okitegedde? Naye nga kiki baali batasobola kukola n'atuuka okubeera mu nju ng'enjala emulumira eyo. Kale ebirala byonna byandibaddewo enjala n'etamuluma. Kaakati ne ku maama Fiina we kyabadde. Naye nze Fiina yakoze vidiyo n'agamba ngenda wummula emyaka 5 sigala kuddamu yamba Munnayuganda n'omu. Jjukira ne ku university obudde bwadde era butemye. Jjukira tuition wo ku campus aliko obudde deadline we mulina oweerayo ssente ezo. Ebibuuzo byabadde bituuse nga mbyesunga okufa kubanga nze newe mbadde nga campus nga buli kadde tuba tunyumya ku graduation. Moreover nga tuli mu semester nga tuli mu first semester. Wano onyumya graduation. Tubadde twesunga graduation boy. Ne bano n'abaana bonna be mbadde nsoma nabo baffe mu lecture room yaffe tubadde nga bangi. No. Your graduation first semester? No, like okwesunga okwo nga batutikkira nga tukyesunga nnyo nga ne program twazikubadda tusooka waani nga nze nino sembayo graduatinga nga bonna nino okgendako ku graduation zaabwe kati nze nsembeyo nga bonna balina okujja ewange. Okategedde? Eboyi gwe tomanyi we kyafaananye ekkadde akasembayo ng'ebyange bigaanya. Kabadde kadde kannaku nnyo. So emotional. Brad ennaku yannumye nga sirina kyakola ne ngamba Mukama bw'atyo bwageze. Bwasazeewo. Kati ate ye ku maama Fiina sirinawo kye nsobola gamba nti nnenya kino. Ndi mumativu nnyo, ndi musanyufu nnyo. Ate si yakuwa essuubi. Ne byankoledde bimala.
omanyi anizi ne mu bulamu bw'ensi omuntu atasiima ekizibu kyaffe abanaku omuntu wakukwatirako. Oli omusajja Lugonvu akola ku BBS yakyogera ng'agamba nti omunaku w'omukwatirako n'omuweererera abaana be n'obakomya mu P7 akunyiigira nnyo olw'obutaba mutuusiza mu senior 4. Agamba singa kale bw'oba mutuusiza mu 4 anyiiga nnyo olw'okuba tobatuusiza mu 6. Bw'oba mutuusiza mu 6 n'obakomyawo anyiiga nnyo olw'okuba tebamaze university. Bwe bamala university n'obakomyawo anyiiga nnyo gwe olw'obutabafunira mirimu. Omunaku yali annyonnyola omuntu omunaku nti omunaku tasiima kino ekikoleddwako wabula anakuwala lw'ekyo kye batamumaliririzza. Ogategedde kati njagala mbe advesite nga mu nsawo ndi munakumu naye omutima gubenga muki nga mugagga. Nze ndi mumativu eri Mama Fina sirina kyemmanja boy byankoledde ne mu kika kye tolowooza nti ekika kyange yes tuli baavumuuko naye ate eriyo abalinawooko naye byankoledde wano bansiba mukazi wattu n'omulaba ng'ayiyeewo omubiri nga n'abafamire yange abalamu bali eri balimu okitegeera. So nze ndi mumativu mami nsaba Mukama Katonda akumpangalize nnyo n'ekirala nze kusaba okwange okw'obuntu bulamu. Kale ffe ababadde basoma kubanga sinze nzekka gwe abadde aweerera. Kale mami ffe bayinza okugira ne tukita naye mami bano abalwadde abali mu malwaliro abali ku bitanda abamu nga tebalina na zi smartphone tamanyi na gye n'abavuma abavuma Mama Fina tabamanyi ne social media TikTok teyabiraba na kubiraba okitegeera. Mami bo babasonyiwe mami basonyiwe manyi we kiruma Mama Fina kyanyonyola excuse me Mama Fina kyanyonyola kukolera abantu n'akwata kasente kakatono ne bamusasuza bivumu. Era ye mu kwogera kwe yagambye kanewumuzeemu emyaka 5 njagala waddewo Mama Fina omulala. Okategeera akole nze ye kyabadde akola. Mama Fina obulamu bw'abadde ayitamu ng'ogyeko okuba nti ansinga emyaka n'obugagga na buli kimu mbuyiseemuko wano akatundu mbuyiseemuko nga ndi ne King Sheebah nga njiyeewo omubiri n'enkola omuntu n'entuuka ne neekyawa natuuka ne neekyawa King Sheebah n'agenda ku kkubo nayogerako n'ekigambo boy n'entuuka n'enkyejjusa waliwo we bankubira ekiro yavaano nga yeejungulula yekka n'agenda atuvumyevumye we yali ku kkubo ne bankubira ekiro. Gayi yali muvuzi wa boda n'amusanga ng'atamidde yeegadde mu kkubo akoze ati biki nakwira n'afune n'agenda ku TikTok n'ajjayo namba yange Mukunja Sheebah musanze wano emmotoka zigenda muli nnyo omwana ayinza okufa. Namugamba muleke sinze muzaalo baafaafe nga weekyayi nga okwekoowa okwo n'owulira nga bikutamye kati so Mama Fina asobola okuba kyekintu kyabadde ayitamu. Ngalaba nti akoze kumpi buli muntu kyeyandisobodde okuba nga amusiima naye anizi tetulina kyakola boy. Katugende mu maaso n'obulamu obulala kansigale ku bidongo kati nkube ebidongo byange era jasi njasaba busabi bafaanizi baffe mugende mu maaso n'okumpagira boy mumpeeyo ku bivulungi gye tuyimbe. Enamba yange y'essimu kweri ku mitimba ku social media handles zange zonna eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri ya mwana asobola okubeerawo kubanga nade okusoma nabadde mbala bingi nade manyi we mala osoma ne bampa diguli yange nsobola ofunayo omulimu n'engatiriza ku bino. By the way ati saato oba wanjawulomu n'emikwano gye nabadde ntandise ofuna gibadde mirala muko ng'embozi ze banyumya oziwulira nga waliwo ekiddako simbozi za kakoola ate tugulumemu ate tukusikemu obuyaga okategeera boy nga ndabawo essuubi mu maaso awo naye era Mukama tebamuwakanya bw'abanga bw'ati we yasazeewo. Omuntu omulala wavaayo nga yayagala kuwulirawo mubiri njagala nnyo soma era ngenda mu maaso n'okusoma ngenda mu maaso neneyongerayo ebigendererwa byo tebinnaba kuvaawo. Olaba buli wendaba aboogera oluzungu olwo shwi olw'okuseereza olwo mikisa mingi nze egimpitako nga biwandiika ebyo obwongo mbulina wano
naye waliwo wootuuka ng'obwongo bwo togenda bwogerera nga waliwo okubaawo akapapula waliwo akapapula ako nga ye kalina okgendayo koogere gw'ojje buzi kati boy akapapula ako kansubya emikisa mingi eno bye tubeera wano ne King Sheebah era singa nalinamu obupapula ate olaba tukozeekozeeyoko bino ebitinitini wuuyo tulinnye ku nnyonyi wuuyo tugeze ekyo bitegeera nga webiramba bitetenkanya naye waliwo wentuuka boy ne bagamba wano twetagawo kapapula tetwetagawo explanation kalina okujjawo ng'akapapula tekaliwo boy naye nga wenfuna omukisa sisobola guzanyira mu ttaano soma nali nkyagala era kyovula mbadde nkikolerera so kati wageze ku university olunaku lwo olwasembyeyo lwe lwabadde olunaku lwange olusembayo wabadde ogeze kusiibula bayizi oba just kulabako nga wekifaanana gambe nti kale Katonda bw'ali yagala oba oli awo nja kudda nabadde ngezaako okunnyonnyola waliwo lekikyala waffe bamuyita Pawulo y'omu ku balekikyala abasinga oba abakulu e Makerere awo era abaali basomeddeko e Makerere bamumanyi kati nenga munnyonnyolamu ne mugaba papa nali nsuubira akasente waliwo mami yali yansuubiza ka tuition naye olw'ebigwa bitala olw'ebizibu by'ensi eno ekintu kyagaanye nsobola okuleetangayo akatundu wenkuba yo akavulu nendeetayo wengirayo nendeetayo nagamba nti kati ebya university biralamuuko byanjawulo tebiba nga biri ebya high school secondary gye twasomeranga nga ne ku budde bw'ebibuuzo osobola okujja n'onnyonnyola bbaasa n'omugamba maama mulwadde taata mulwadde tugenda tunda okitegeera zijja kujja naye ebibuuzo bikankole bino oyogera na byuma system teekayo sente mu bbanka kitegeera kaadi yo ne bagiwandula nejja gyolina okukola okubeera nayo wali ku bibuuzo musirikale yabaawo tojja kujja omunnyonnyola teri byababbaasa teri byabaki n'abagenda okukuuma ebibuuzo n'ababibawa ebiseera ebisinga si babasomesa kati biba birala n'abazikoosa endala kati boy naawe oli wano takumanyi tomumanyi akuma temwemanyi n'akinnyonnyolamu n'aŋŋamba ate awo kiba tekijja kusoboka sente nze mbadde nsasula kosi yange sasula $1,950,000 first semester then yeziddako akasente nga omanyi ebya campus kakendeera naye kati olw'okuba kyanguddeko bugwi singa nali nakimanyirawo mu ntandi kubeera bino byonna byolaba biki jjukira nagenda ku campus mama Fina we yali ampeeredde omukisa campus zaali ziri kuggalawo okuyingiza kati ebyo byonna ebyoleeti biki byonna ebyo byonna nze nabyekolerako okumanya mbadde njagala byonna nze nabyekoleddeko tipi yena gwe mbadde nkozesa ogula zandawutu biki byonna nze mbadde mbyekolerako kati lwaki nabadde nina okuvaayo clearinga fode yanadde nja kirekanga era omuntu era wajja kuuza lwaki Mukunja teyasirise anti tulina abataatuwa naye nga mu kutulangira bakira abaatuwa era wadde wagenda yitawo ebbanga tono olaba oli ku social media kisiru ekyo kifere mama Fina yakiwa sente kisome kyaziza naye ng'omubuuza waliwo nga bazimpa kale gwe wampa mmeka walaba kino ekyebiziga kino ekyembuto ezakulukuta kino ekyakabina k'empisi kyaŋŋamba mwagenda ne King Sheebah ebweru ku nnyonyi mwamubbako sente ze nekinteeka ku pressure nekinvuma ate nga wakuvuma n'omuntu asobola okitunulira n'agamba naye wa King Sheebah baba amulinnyisa ennyonyi akale ekitono bayinza baba bamuwa miliyoni nga uli abantu bakola mangu awo gundi zaabwe samale abantu bakola nga nzo yafunayo miliyoni kale nga 5 kitegeeza miliyoni 5 zonna Mukunja yazirya ku mwana byamala kutabuka nenvayo nembagamba omusajja yatuwa $20,000 abantu aba kitegeeza King Sheebah yayimbira $10,000 nange 10 naye nali nabisirikira nti nali mumativu neŋŋamba kasita tugirinnye okategedde era nga nali nkirese nsirike nkuume enkolagana yange n'oli eyatutegeka oba oli awo buli kyanaafunayo amagezi diiru ey'amaanyi kuba yesi yali siwatusasula okitegedde number 1 ali management kubanga tosobola gamba nti teyafuna
kafo kajju era naye akimanyi n'ababeere kata bakimanyi bukyanga atwala bayimbi kata feto naye we twatuuka nze we yatandika okunnyonnyola nti ate emmotoka ye bagitomedde nga wayise ennaku 5 bukyanga ennaku 4 nga twamala oyimba ne mmanya mu mutima okitegeera naye yadde yali aganye otusasula mu mutima gwange nagamba sigenda yomba na musajja ono kasita twalinye kuki Katonda n'ekyo yakituwadde okategedde boy mu mulimu guno ogw'ebidongo tuba tetugenda beera nga buli kadde nga tulwana n'abantu tuyomba n'abantu kuba abantu betukola nabo abo bo tebasobya omuntu akola ensobi nga ye mukyamu wegezaako omulage nti ye mukyamu nga atondowala ensonyi ng'azifuula obusungu ng'akuggulako entalo gwolowooza aliye ne sikini abantu abo bonna abamulwana yabasobya okategedde kale oyagala gamba ye mukyamu yekka baakolagana nabo bo tebasobyako so nze nakitunulamu ne ngamba boy katumuleke naye omuwala yanvuma kwegana ne famire ya King Sheebah n'ebeere netandika olowooleza ddala tulabika omwana atumubba boy akasente ko so mumbeera eyo ate sina kyakola okusoma bwe kutyo wekwagenze mbadde nsomyeyooko era kati officially nafuuse Makerere University drop out negase ku Sudiru yali Sudiru Bill Gates Bill Gates naye drop out naye akoze ebyamaanyi mu nsi Zuckerberg nanyini zi Facebook ezo emitimbagano egy'amaanyi gye tukozesa naye drop out university drop out nsaba Mukama Katonda nange boy mpanika mbe drop out naye nga at least naye nkozesa ebyamaanyi ebyamagero era ngenda kola nnyo sigenda wummuzaamu ndagenda maaso n'ebidongo tulina akayimba kapya bakayita tukole emikolo twakoze ne King Sheebah tekali kutambula bubi sofa twakakata ennaku 2 ku TikTok abakoze ku challenge may God bless you so much ne ku YouTube kwekali bakayita tukole emikolo bayo emikolo yeah sawa yona emikolo gijja maaso emikolo sha abatanategeka ngoye mwe mumanyi kasola ba King Sheebah ng'ayingidde Kenya manya kaweddemu togere ku muwala yamanyi erinnya nalabye nga yeyita potential Julie potential omumanyi Julie potential mumanyi naye yavuddeyo n'asabula mu njogera yaffe bubi nnyo bwe kuba kusabula yasabuzza embooko eri nga teyinza kuleka waggulu agamba kyafa kinensi Julie agamba ye mama w'abaana be mwakyala n'okukyala yesebo tutandikirawo omumanyi nga kati awo naafunawo obuzibu ki omumanyi ngani tutandikirawo tutambule mpola mpola ebiseera ebisinga hanis nange nalabye akatambi ke bakantaginzeemu ku TikTok ng'ayomba kati olimba mbu mukunja olimba abantu obeera ne King Sheebah obalaga mbu mukwano gwo ate ng'osula naye mwerya ololo togenda mukubambaga mukubotya embaga nga nze tonna ebyo bwe bityo naye nze kyendowoozaamu nga nze si buli nsonga nti tugenda zimalira ku social media zino zajja zi TikTok n'emikutu emirala naye zirina obuvunaanyizibwa bwe zajja okumala naye kati ffe tunaakwatanga aniizi mukazi we amukubye oluyi n'akeera ku TikTok okitegeera oli simanyi bakoze bati oli simigun teyawoomye n'okeera ku TikTok simanyi ono teyakoze ki yafuse ku buliri omukazi wange afuka ku buliri n'okeera ku TikTok simanyi ono yasibye akakaaya kafaananye bubi n'okeera ku TikTok tugenda jijjuza ebintu bingi nze nandirowoozezaamu era nayo teyinza tennajjula tennatugamba tennatuwoninga munnaatera okujjula mulekera naye boy kubanga akati kale TikTok yamuyambye eki nze ndowoozamu nga omwana oyo mumanyi ngani byonna ebyaffe ebiriwo byemumanyi byetuyiseemu yasaanyo discussinga bintu byaba ebintu by'omukisenge omusajja tebamubuuza bakyala b'abaana bame okitegeera ndi musajja temumpita omukazi boy okulungiwamuuko akayindoyindo nembeera nga nfaananamu abakazi ate siba mukazi ttaano ofaanana abakazi
abantu bagamba nti obulungi bwange ndi bulala ate engeri kengenda oba omugole mukadde katono okategeera nze ndowoozaamuko bwena omuntu bw'abanga ennamba yange agirina ey'essimu bw'oba onkubidde n'otanfuna ekyo sijja kyegaana yakuba essimu n'atanfuna mu budde bw'atanneetaaga nange ndi muntu ttaano nkwasaganya ebintu bingi naye kaakati bo emikwano gyo n'agituukirira walemererwa okunfuna ate n'andaba ne King Sheebah ate gufuuka musango okategedde so n'olw'ensonga eyo nze mbadde njagala kusaba busabi matters ez'omu kisenge tuleme kuzizza ku mitimbagano onfuna ebyetaaga mu kisenge olaba ne mu Bayibuli baga ebya Kayisaali bibe bya Kayisaali okitegeera eby'omu kisenge tubimalire mu kisenge then n'ebya social media tubireke ku social media otherwise gwe wona avaayo nze tombuuza namba y'abaana boy okategeera nze nkugambye sigenda kujjanga ku social media ntandike discuss ntandike okwediscussinga ntandike okuba ennaamala ekyo ojja kuŋŋamba omulinamu abaana bameka nkugambye nti bwe bati oŋŋamba olubuto wali mufunisa mu sitayiro kikabuzi kakima kagege kalambo okitegeera webinaggwa ebyo wetunaabimaliriza otandike okumbuuza wali oshevi yali ashevinze akola awo obitegeera so saanyo waliwo ebintu byesa discussinga nnyo ewaabwe ate nekyo yawaayidde ewaabwe sigendangayo bandaba ku TV sigendangako waabwe jasi be bajja ewange banange ndabirira nnyo abaana omwana gwe yandaga ekyo aba yawaayiriza ayogere amazima kubanga era tujja kwebuuza lwaki wemba mbadde sibalabirira lwaki naawe ng'embaga ya King Sheebah eyengedde okategedde boy lwaki saawa eno ekituufu kiri nti jasi King Sheebah ono olaba abantu ensi yonna emuyise abantu bamuyise omulalu okuviira ddala ku bawabuzi ba pulezidenti bayita King Sheebah oyo omugwi w'eddalu mulujjudde ng'ensi eraba naye gwe bayita omugwi w'eddalu agenda basuula eddalu ttaano nze agenda kusuula abantu eddalu ku byengezaako okutula bwenti omwana agenda basuula eddalu ayinza okubasuula eddalu abantu ne babatwalira ddala ebutabika ate nga ye tannagenda kubanga kati gwe obusungu obujja wayagalizaakoko kubanga nze abantu tebaagala sitoola endala yonna tebaagala bazza mu kintu kirala kyonna baagala ki baagala mbaga kati ffe tukole tutya okategedde buli kimu nkikoze tewaliwo kyesikoze ekyo ŋŋamba jasi obusungu buva ndowooza ku mbaga eno yeri okuleeta ttabu omukyala akutuukiridde biganye omulaide ku intaneti wagezezaako omunoonyaako omugambo waayo ate muneewe oba wadduse mu intaneti ye solution ye kooti ye kisenge ekyo kye walonze abantu batulamule okategedde ng'okimanyi nti yes wansaba okumiitinga naye mbadde so up and down okategeera King Sheebah we yali ku kitanda omukulu yali mulamu naye awo n'alwalirawo olwamanya nti ŋŋenzeeyoko okumulaba naye n'alwala oyo sebo neŋŋamba kaakati ono era president agisetingira ku ntambula y'ono gwe abakazi balina oba abakazi Katonda yabakola atya ttaano boyi wange nina akasigo kamu naye n'alwala nako mbulokka gaba kagende Omukunja waliwo adagiraawo mu komenti abaana bagamba mu video nagikoze juza ejo ono yali aki Omukunja wali aki ngera ne mu komenti awo abaana ndaba abaana nga bagwa ne ŋŋamba sajja ono naye byaddala paka dagala abaana omusajja yali ati omusajja izo bayinako yalya ng'ensi tetenabakakola kategeera tewaliwo nno ke nalya kali awo naye jasi ono lwe nagenda ku kitanda onnona King Sheebah olwamugjayo twali twakatukana ku ganja ni ami
ne bangubira mbu n'oli alwadde ali ku kitanda konzeyo olulwaliddewo agendeddewo ku kitanda tebasose namufunirayo ku bukerenda nti oba embeera egaane nze nensirika ne mbabuza ekitanda kwali baagala ssente mmeka nenziweereza we naziweereza n'alemerayo ng'agala ogende era saagendayo kati we saagenda yaddamu kuŋŋamba batuuka omugoba yagamba mbu ku King Sheebah nga tewakomye ku kuweereza ssente n'ogendayo nga wagenzeeyo mugonja mama abaana bamugoba mu nnyumba batuuka omugoba mu nnyumba alimba tewaliwo kyatafuna alimba puleesha y'ono Sheebah nze nagambye Sheebah ono gwe bayita omulalu kati agatandika suula bantu ddalu naye nga nze ng'omuntu saagala discussinga issue ya mukyala mpanye ekitonde ekikyala ekitiibwa nsonga lwaki King Sheebah wankuba simuddiza kubanga mmanyi nze maama wange yafandika bebi mmanyi omuwendo gw'omukyala so yensonga lwaki nga mbasaana discussinga zino issues ku internet nze nzikiriza zisobola okuggwa without internet okategedde naye namutunuulidde natutte n'obudde bwange nengenda netunula mu commenting section ng'amaze okuvaayo ebyaye byamugambye wedalwawo mikwano gyange waliwo ebyamugambye tambula obusiru obukuliddayo mu ggalale nempulira obusiru mujjeyo obwedda ndi awo waliwo mikwano gyange nga bosi tetwemanyi ne twogera naye nga balina ebintu byakola ne ŋŋamba abo beebo nga bagamba wano we tukyagala kati sonda yikumamu oyo ne ŋŋamba ya ate kakati ebyo bye ŋŋamba kumamu tebyetaagisa yandi naye nga ngenda makinga sure embeera eyo tugizikiza mu buntu bulamu akuba kati ye embaga ya King Sheebah tekyasobola kuyimirira yo tesobola ge mazima sigenda kulimbalimba hanizi gwe likyali wange embaga y'omugole ya King Sheebah yagenda tekyadda mabega kuba kati bangi abasabirira egaane oweebizigo ayinza nova ali eyo ku basawo nga tatudde kati twagala balaga nti sitaani takola okategedde omwana alina okusamba gawuni era wenda balemezaamu wakiri embaga njanguye baleme bayinza ogisanga wakati ne bagirinya besundesunde ng'ewedde baako byomugamba tumalirize omukyalo mwana wa maama potential wange blood nkwagala nnyo n'erinnya lya potential njulira nze nalikuwa yali just Juli nze nakuwa erinnya lya potential era omanyi lwaki nalikuwa so kati mwana beera mukakamu tegeera boy nkwagala sisobola gaana naye yasoze ngobeera mwezi entalo ate nze nsuubira obudde bwe bamala mwezi entalo mwebuuze ku oyo King Sheebah mumubuuze olimu ki King Sheebah afunika funayo akadde obuze King Sheebah baakuteekamu kakyako nga okwata ku musajja taseseetuka Ahimina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15